Ng'okyayimiridde kampeyo eddakiika emu mukwano gwange Frank Gashumba simanyi oba yali alinyeeko mu kkanisa y'abalokole atubuulire kiki kyalaba. Haleluya! Haleluya! Mwebale kwagala Yesu. Mwebale kwagala Pastor Bugingo. Mwebale kwagala Susan. Amazima gali tikwe kusoso kujja mu night prayer mu bulamu bwange. Gwe kusose neyenzize kubebaza mu biseera ebyali binyenya Pastor Bugingo mwamubeererawo. Era nzize kubebaza kubeera abalokola abalungi. Ekifembayo mwenna mukubira Yesu engalo ez'amaanyi. Mumukubira engalo n'ab'e Nairobi baziwulire. Mumukubira engalo n'abali e South Africa baziwulire. Muzikube n'abali e Lubaka baziwulire. Muzikube n'abali e Kigali baziwulire. Sebo Pastor Bugingo webale nnyo kubuulira njiri abantu bano. Nze Pastor Bugingo lwaki mpuliriza enjiri ye. Enjiri ye rotatinga n'obulamu bwe tuyitamu every day. Era teri pastor ina maanyi genkana Bugingo wano. Naye nga waggulu we waliwo ayitibwa Yesu. Ekirala bwe muva wano ne muddayo awaka ng'enjiri gy'ababuulira temuyisaamu mirimo gyonna maaso. Mukole omulimo gwonna as long as kukuwa akaki akasente. Atayina mmotoka mwaka guno omwaka ogujja obeere neki. Abadde obupangisa obeere n'ennyumba yo. Abadde asuubira okulinnya ennyonyi nawe ogikole ki? Abayimbi mwebale nnyo obwedda ndi waka mbalaba ku TV. Teri kintu kinsanyusizza okuba nti amawanga gonna abanyankole abakyoli n'abavandimwe wadde mukuba ennyimba zaabwe. Sebo kamalirize nsobola okwogera n'enkeesa naye ntiddemu b'abantu bano wabajjeewo. Abamu bavudde mu kereziya, abalala mu mizigiti, abalala mu Church of Uganda bw'egyeyeffe y'e Kenya. Bwe batyo tusinkane mu Sebutembe wa Sinambole mu Independence Night ky'oba obagamba. Mu Independence ki? Nange nfunye we najjanga nga njala okutendereza Yesu. Zikubira Yesu waggulu. Ekitiibwa kidali Yesu kubanga